ya oba tuwamu kati omusala abantu gwe teweteekako kugamba nti nze nina ikhlas awo wennyini oba otandise okwonoona kategekisako nam wabula omuntu gyakoma ng'akula ng'agenda akula ebintu ebimu bigenda bikola ki bimuvaamu ne imaani okuba nga yeeyongera saba Allah tuwe nga atuyambako ku nsonga ezo nam Naam, onaga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh yatugambye nti riba alimu emiteeko ebiri, riba ow'okwongeramu ne riba endala yeriwa, era tunnyonnyole ku jjo. هو الذي ثاني يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربا الزيادة kwongeramu tuwamu riba الحرام بنص الكتاب والسنة والإجماع الحرام إلى الزامب مزامب أماتي amanene kyagagenda mu bujulizi bwe butyo wabula riba tekulwamu emiteeko ebiri okusinziira ku bamanyi baffe nga bwe batunnyonnyola ng'omuteeko ogusooka ye riba alfadl riba waaki ow'okwongeramu tuwamu mathalan oyo yasinga okumanyibwa mu bannayuganda n'abantu ba bulijjo kwe kuba nti oli akuwadde omutwalo gwa ssente bw'agukuwa n'akugamba nti nnyongereraako ojja kumpaamu gumu meka gumu 100 oba gumu 2 oba tuli wamu era oyo kaida emufuga amanyi gye bagamba nti kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, buli kuwola kwonna okuleetera nannyini kuwola omugaso eba riba. Ekyokulabirako singa ogamba omusajja najja gy'oli n'akugamba nti mpolaayo omutwalo n'omugamba nti omutwalo guno ngukuwa sula ne leero ŋŋenda lya ntonde mu darusu nyinza okuvaayo obudde nga bukoze eki nga bugenze naye onanzigulirawo geeti okawulidde akagambako onanzigulirawo geeti kuba geeti yaffe wano ngimanyi bulungi bagisiba buki obudde nga bukyali ona njinzigulirawo nagamba nedda nange nja kuba neebase nagamba oba toyagala awo sijja gukuwa paka sula wakkiriza nagamba nti nkoze eki nzikiriza kati eyo fadhula eyeyongeddeko ey'okuba nti akkiriza eyo ziyaada abaki aba riba yennyini kategekisaako oba nam oba omusajja najja okubeera nga yakwewolako n'akusaba siringisi 100 n'omugamba naye mpaayo ojja kumpa 1,500 eyo baki aba riba. Omuteeko ogwokubiri ye riba annasi'a. Annasi'a kitegeeza ta'khir, okubanga omuntu akeereesa oba tuli wamu n'okeereesa omuntu. Ekyo kijja mu bifaananyi ebyenjawulo nga omuntu okuba nga mathalan akuwadde ssente mu bintu ebikulibwa yadun biyad, mukono ku mukono, nti bwe nkuwanga ompeerawo, wabula gwe n'obeera ng'okwata n'okeereya, gwe bw'omala okukwata alqabd n'okwata ekintu kye mubadde mukkaanyizaako okubanga mugulaŋŋana wakati wammwe buli wamu, wabula gwe n'okeereya okubanga okola ki ng'osasula nga takuwoze, kubanga okuwola kwa njawulo ku kuki ku kutunda okugulaŋŋana oba tuli wamu. Naam. Ekirala ekyokulabirako kye batera otukubira kwe kubeera nga wano mu kyenji, oyo kyenji n'okwata omutwalo ogwa ssente n'ogutwalira omusajja ono n'agamba kankuweeko akenda, nze ninawo kenda
oba tuli wamu kubanga ssente ezo buli waakuweera bw'ati bwe mulina okubanga mukyusa awo wennyini nnyini tuli wamu wabula n'akuwaako akenda n'asigaza ate ezikoze eki ezisigadde nti ojja kudda edda manyi bagamba nti abariba nasi'a n'ebigambo ebirala bingi bashekhe bajja kubanga babyongerezaako wallahu a'la wa a'lam. Mpozi akatono kungeza ku bigambo bya Sheikh bannange tukimanye riba leero okusanga omuntu atamulya kizibu newankubadde kisoboka. Tugeseddwa n'embeera y'obwavu ate ne tugesebwa ku jiha ey'okubiri ng'abaliwo be tuyinza okugyamu ssente balina enkola eya riba. Era omusiraamu atuuka neyeebuuza naga kati seeka nkole ki, nalemereddwa nkole ki? Allah yagamba nti waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Anaatya Allah tabaraka wa taala, anaatya Allah n'atalya riba oba okwebagala amazambi amalala. Allah ga ensonga ye kulumya omutwe, yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Abakyala bali mu biina ke bayita bulaaka bakamanyi n'abaami mwebali, era obasanga ku Sande oba wiikendi bakkirira ne busaate ttu, balina olujja batuula owamaama gundi ne balipooti nga buli omu zaakoze eki. Kasaako kaabwako waliwo eyeewola okufuna ensansaaluka emikeeka, waliwo aliwo mwalunda bukoko bwe bufa tebuliimu baraka, waliwo omulala asuubula bokisi za nnyaanya, omulala wa nseenene, naye nga okwo kwe batambulira akanya kwebuuza lwaki tebitambula, ensonga temuliimu baraka, kapito zambi. Allah tayinza kusa baraka mu kintu kyegamba nti kiri haramu, tekisoboka. Omuntu alya riba, Allah yagamba nti alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Alya riba tagenda kuzuukizibwa yawman qiyama, okujjako agenda kuzuukizibwa ajje mu kifaananyi ng'ekyomuntu akubiddwa amajinni. Mukyala kyayinza okufumbira omusajja alina ssente naye nga amajinni gamusabula. Mwami kyayinza wano okufumbirwa okuwasa omukyala, tuminaye omukyala oyo mweru mulungi era nga naye bw'omulaba, naye jasi amajinni kale gamukuba mu wiiki emirundi 3. Nozo omukwano ogufunira waawo ne gukulinnya. Naye yawma alqiyama omuntu alya riba kyekyo ekifaananyi kyagenda okugiramu. Abooluganda bakkiriza walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh liyajziya alladhina asaa'u bima 'amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna alladhina yajtanibuna al-kaba'ir illa al-lamam. Abeewala amazambi amanene, riba zambi mu mazambi amanene agagenda okuleetera abantu okukuba ebiwoobwe yawman qiyama. Tugumiikirize tulye ekitono naye nga tulya halaali. Naye leero osanga omuddu TV akasente yakajja mu riba capital. Abantu betwegomba abalina amayumba amanene, emmaali yonna ribawiya, yonna ya riba. Abavubuka emitima giganye tutereera buli woobeera mu lyantonde muno ne wayitawo UBP. Olwo seeka abasajja batulesiira obulayira emmotoka zibavuga. Naye nga ssente za banka tebeebaka, abantu pressure zibakubye, sukaali alinnye, abantu bali mu makomera. Obubi bwa riba, bano abayaaye bano abawola ssente ezo za interest, bo bwe bajja okukima tebakimamu mu maali yo kigero kyenkana ne kye baakuggyako, baabawa byonna. Byonna babitwala. Wallahi nina omuddu gwe mmanyi mu kibuga omwo ng'ali musajja musaale nnyo mu kukisa ssente mu ddaawa, naye ng'abalimu tebakimanyi temaali ya riba. Naye baatuuka
okukwata amaduuka ge wakisekka aga ne bakima edduuka lya mukyala we sewe yali akoze n'edduuka lya busiraamu litunda shariya n'amakanzu n'enkofiira nayo ne balibowa ne bagenda emuyenga ne balowa amaka ge n'akeera ku mbeera ng'asula mu muzikiti ng'abasiraamu bamusondera kyakulya. Abange riba mubi abantu bafa balowooza bayina abaana bammwe abantu bafa balowooza taata alina ssente abakyali mu ddiiro tebannaba namuziika nga abariba batuuse n'oguwandiiko ogunene ne bakuba ku nnyumba banka property. Eno kati property yaki ya banka mwangu muziike muve kandi y'emmotoka eri mu banka ekyapa abakyala n'omwana ne basigaza bijiiko na bikopo mu buwangaazi bwo ng'ofudde. Abange tugumiikirize ekikulu mu maali gye tuyina baraka si bungi bwayo. Omuntu okubeera ne capital wa mitwalo 2 osiika chapati okuba mberenge wallahi kye kirungi gy'oli okusinga okubeera mu nnyendo mu lyantonde muno ng'olina olosero street number ninga emaali yonna ya bank emaali yonna ya bank. So bannaye twewale kye bayita riba. Abaddu bahalaalisiza mu Uganda wana amazambi galinga 3 kati. Ezambi erisooka erya riba abantu bakyalaba nga nsonga era omuddu akugamba seeka Allah naye alaba mbadde bubi ogenda kweyongera okubeera obubi kubanga temuli mubaraka. Ezambi eryokubiri abantu mu Uganda tuhalaalisiza obwenzi terikyali zambi bewunya atayenda bewunya atali mwenzi. Ezambi eryokusatu alkhamr okunywa omwenge abantu balabanga ekintu ekya bulijjo n'ekyenjagaddemu riba naddala mu bakyala n'abaami naye naddala mu bakyala bakozeekoze obubiina eno mu byalo babutuumya amannyanya ag'enjawulo ogenda okulaba nga maama Kamadi atandise okulunda enkoko era bw'onyumiza banno seeka omukyala muyiiya maama abaana atetenkanya sewe yatandika n'embuzi emu kati ayina nnya agenda azisunda ku uduhiya naye ng'emmaali ajjeewa. Ombaka yagamba nti wala yahmilannakum istibtaa arrizqi fi ma'siyati Allah tekubawalirizanga okwaza omwaza emmaali ne muginoonyeza mu kujeemera Allah tabaraka wa ta'ala lyekitono naye ng'olidde halaali. Amma anajja mu maaso Allah ng'alidde haramu anyiriridde ku haramu abaana banyirira riba mwana we atambula amatama we gakankana anyirira mukyala we asinga okwambala ebigoye eby'ebbeeyi designer naye ng'emmaali yonna bwe tubeefaanana. Ombaka yagamba nti omubiri gwonna nga ghudhiya gunyiriridde ku haramu Allah agenda gukenenula n'amanda ga muliro yawmal qiyama akenenulemu haramu oyo riba gw'olidde. So bannaye twewale ekintu ekyo. Abalina bizinesi abamu balina amasomero ogenda okulaba seeka akasomero kagwa naye banka yagambye egenda kunkwatirako. La togenda mu mbeera efaanana bwetyo tya Allah tabaraka wa taala omusabe ajja kuterawo obufulumiro bi'aunihi tabaraka wa taala. Omubuuzi agamba nti fe abakyala ne wuzi tetukkirizibwa ziyunga ku mutwe. Assalamu alaikum warahmatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallama yabeeranga aziiza hadisi ya Jabir ibn Abdillah an tasila almar'atu bisha'riha shay'un, omukyalo okubeera nga kumubirize ayungako ekintu kyonna hadisi wetu yegamba kyalekayo mu bintu ebiyungibwa ku nvirizo. Omanyi wuzi ezo ziyitamu amazzi ate wuzi naye Allah tabaraka wa taala ng'obudde ku hadith sheikh wange gyasomye Allah mbaka yagamba nti la'ana Allahu alwasira wal mustawsira, ayunga ku nviri n'oyo amukola ki abasiba obuviiri bonna bwe basiba. Wano nno tambihi eri baganda baffe abatunda obuviiri obwo ekikonsa agenda okuvaayo ng'omulaba musajja musiraamu ne kanzu ye
n'enkofiira ye, naye nga bano bonna bajja bayungako bagula ku dduuka lya Budala. Genda wali ewa Budala alina ka African Queen, alina ka poni yeeyo, akalala kani n'amanya amalala. Atunda musiraamu, abagulawo baki? Basiraamu. Era agula mugumu nnyo lwakuba aguze wa musiraamu, oyo toguze ku nabbi. Yagaana omubaka yagamba nti laana Allah yakolimira, yajja mu kusaasira kwe ayunga ku nviiri n'oyo amusiba. Baliko ekikolimo kya Allah, maturud au ibad min rahmatillah. Abaffe wuzi zino waliwo baseeka abagamba zote ekigaanisa biri tebiyitamu ki? Mazzi. Amma wuzi zino zo ziyitamu amazzi. Naqulu lakum, abange tubagamba banna sharia bano bayina qaida, principe egamba inna Allaha idha harrama shay'an, Allah waba haramisizza ekintu harrama kulla al-ashyaa'i musilat ilayhi. Hakadha Allah waba haramisizza ekintu abanzibye n'amakubo gonna agakutuusa ku kintu ekyo. Eyo principle tambula nayo. Allah waba haramisizza ekintu, buli kkubo lyonna erikutuusa ku kintu ekyo libeera haramu. Dera abayunga ku nviiri basooka wuzi, yagalagaana basooka wuzi, era enniya yaabwe yali nnungi nga naye bolowooza nti enniya nnungi ku wuzi. Shaitaani yegenda ng'ebawundira, teekamuka. Omanyi katengere gy'obeera wobeera mu hayizo nga tosaala osobola okuyungako endala. Kasi obeera nga tosaala togenda nafuna wuzu, n'asooka ayungako ng'ali mu hayizo ennaku 3 n'amala n'asumula. Bukeera ku makya leero nga tabikka ku mutwe anti yasibye akaviiri. Yajja asembera mpola mpola. Shaitaani bw'etyo embeera yayo ku mazambi ekutwala mpola 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 mpaka weekutuusa ku ddaala lyekola ki? Ku ddaala lyeyagala. So Allah waba haramisiza ekintu, mathalan Allah harrama Allahu zina, Allah bwe yaharamisa obunzi ati wala taqrab, tosembera buli wonaateebera mu kkuba erikutwala ku bwenzi ojja kutuuka obwenzi gye bukola ki? Kati ensonga y'enviiri eno, wuzi zino ntandikwa ya muntu kutuukira ddala ku kusiba biviiri biri. So wuzi ezo bannaye tuzireke. Abakyala enviiri kyakwewunda gye muli. Bamaama abaana muleke enviiri zikule, muleke enviiri zikole ki? Shaitaani ogenda okulaba ng'ekuwundira. Omanyi bw'osibamu enviiri zikula mangu, wuzi zino okuzoozisala enviiri z'omwana ate olwana zikule. Muziyonje buyonja biidhnillah, azimeza era gw'okakasa nti oyagala zikule, oyongako zikule, akola ku nsonga y'okukuza enviiri ezo. Bw'onaamutya n'ozirekanga bwe ziri nga zennyini z'osiba, ajja zikuza. Wa huwa ala kulli shay'in qadirun. Amma obulungi bwe twagala okufuna mu dduniya oba ku akhira tetubunoonyeza mu kujemera Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Abuuza agamba nti bwe mpasa omukyala oba bwe mpasa omukazi nga yali mufumbo neŋŋendako ewaabwe ne muwasaayo, nzikirizibwa okusiiba nga ate nange nali nkimanyidde ddala nti omukyala oyo muka musajja eyagenda okupakasa. Okuwasa muka omusajja, okuwasa muka ekibuzo si bwe kiri. Agambye yamuwasa akimanyi muki? Wawasa muka musajja, eyo nikah nfu. Anti muka musajja yagenda kupakasa, yaleka tamutadde, yaleka tamukoze eki? Oyenze ku muka omusajja ebbanga ly'omaze naye. Gwe n'eri famire gye wagenda abakulu pyabo
mwenenyereze Allah kuba nabo bennyini baamukuba bakimanyi muka kubanga agambye mu kibuuzo kye nti nagende ewaabwe w'omuki era nga nkimanyi kitegeeza n'abaamukuba bakimanyi ti muka bannange kibi kinene tusooke kuyenga ye mu mbeera gy'alimu olaba obusiraamu bwatuganda buganyi kwogereza kwa muganda wo mathalan sekama Abdushakur alina omukyala gwayogereza nenkimanya ng'okimanyi nange nenzija ne mwogereza la yajuuzu tekikkirizibwa bubanga bwaganda kwogereza bwogereza omuntu just okwogereza nga temunnaba kumuwasa mwenna tokkirizibwa kwogereza kwa muganda w'omusiraamu olate okumuwasa nga ate mukazi we ekisooka eyo nikah nfu ekyokubiri tuubu ila Allah taubatan nasuha ekyokusatu bw'abeera ng'oli eyalimu infact akyali nannyini mukyalo ono ng'akimanyi bal ayinza okuba ng'akimanyi kati gw'omanyi wakati wo ne Allah naye bw'aba akimanyi mwenenyereze kabla nga tonnaba kwenenyereza Allah kubanga obulyaza amaanyi bwakola ku muganda wo agenze gy'agenze mu safaari kituufu ekyamutwala mukyalo ono amunoonyeza obulamu obulungi ate gwe omuwoyi eyabawoowa naawe n'omukyala ne famire mwine zambi maaso ga Allah mwali azamanya omusiraamu ali ku kye ali emmere tasaana asula bubi ali mu bulamu bubi oli eno weeyagala ne mukyala we gw'osula bulungi nannyini mukyala ali ku bwasikaali asula ayimiridde ati anoonyeza mukyala bulamu bulungi omuwoowe eryo zambi ekirungi Allah kyakuwadde nti walitegeera nti ki ekyengera ky'olina abuuze ekibuuzo ekyo wallahi oli mbaddu Allah baayagala si kwagala lw'obwononefu bwo wabula kwagala weenenye kwagala okole ki obutakuttirawo mu kavuyo ako mu kataba k'amazambi ako kuwa chansi n'okitegeera okyali mulamu omukyala muveeko weenenyereze Allah bw'aba muganda waffe oli yakitegeera mugamba akusonyiwe mugamba akole ki akusonyiwe bw'aba teyakitegeera yitiriza okukola emirimu emirungi yitiriza okukola emirimu emirungi ate nga bweenenyereza Allah tabaraka wa taala amma bafuqaha ku mbeera eri bweti obulyaza amanyi wakati w'omuddu n'omuddu baga nti ate bw'aba tabutegedde yitiriza okukola emirimu emirungi waliwo yagamba nti kwanaatoola bwetiriza okukola emirimu emirungi nga weenenyereza Allah bw'aba akubikkiridde nga tebakitegedde oba takitegedde yitiriza okukola emirimu emirungi nga weenenyereza Allah tomugamba naye omukyala muveeko addeyo ewabba addeyo ewaani nika efaanana bweti omukyala tafumbirwa basajja babiri teriyo omukyala mu busiraamu ng'akkiriza okuba n'abasajja abameka apaana tekiriyo so si kituufu abazadde emaali gye mwalya mu mbeera ey'obukuluppya mwalya haraamu temugimukidde mwenenyeze Allah tabaraka wa taala abasonyiwe omuddu muddize haqqi ye mumuddize mukyala we omwami ono abadde ayina kumuka omusajja tolina kyobanja ku sayidi zonna kola tawuba weenenyereza Allah oba oliawo Allah anaakusonyiwa kinyinza okwogera ku ekyo wallahu alam. Sheikh Ibrahim ayogedde ku kisiibo ekisiibo kye kirala n'ezzambi ly'obwenzi nakyo kiki n'ezzambi ly'obwenzi kirala tuyinza okugamba nti omusiibi omwononefu omusiibi omuki amma tetujja kugamba nti olw'ezzambi n'ekisiibo kye kiki kifu. Allah nga bwakutuusiza mu Ramadan neema gy'oli mugambe nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni nsonyiwa Allah ayinza okuba nga Allah okuyingiza mu Ramadan muno ayagala kusonyiwa zambi eryo n'atakuttanga Ramadan tennakola ki tennaba. So ekisiibo kiina embeera yakyo ndala gusiiba genda mu maaso n'okusiiba na byonna okutuukiriza ebitegeeza okusiiba
ezzambi lyo lyenenye era olite. Wallahu a'lam. Naam. Abuuza agamba nti singa mpangalira mu batali basiraamu era nga bafumba emmere ku nnaku zino eza Easter, nzikirizibwa okulya emmere eyo? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okwanukula okufunda ku nsonga eyo nti nedda tokkirizibwa kugikola ki? Kugirya. Era ke kakutanda n'ogirya nawe toyawukana ne bana abakuzizza ennaku zino. Emmere eri haramu, tubeere nga tugyeresa. Oyinza ogamba nti kati bwe bagindeetera nkole ntya? Abantu abakwetoolodde bateekeddwa okumanya bw'ofaanagana. Kitegeeza nti naawe olina ensobi, tewabalaga by'oyagala ne by'otakola ki? Kaga nti wano sisukkawo bannange, emmere eno sigikola ki? Wali agambye wasula. Ng'asula wamu nabo? Awangala nabo wasula. Bw'abanga mwana muto, nga mwana muto, omuntu mukulu kuba yeyabuzizza ekibuga. Omuntu omukulu bannange alina obusobozi obusobola okwetuusaako ekyokulya. Naam, kategerekese. Mpozi ng'abadde mwana muto naye omuntu omukulu alina obusobozi obwetuusaako ekyokulya. Talya nabo emmere eyo, talya nabo kubanga emmere eyo efumbiddwa ku mbeera ey'okujeemeraani Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ku nsonga Sheikh gy'ayogera kuba ku kibuuzo kiri, abasiraamu tulina ibaada ezimu ku ibaadaati abaddu ze tutassaako birowoozo. Ibaada ya hijira, al-hijira mu busiraamu ekyo weekiri. Bw'oba olaba nga wangaalira tosobola kukolawo ddiini, va mu kifo ky'otasobola kukoleramu ddiini, wangaalira mu kifo ekiki ekirala. Min al akhtar, ezimu ku nsobi ze tukola abasiraamu mu buwangaazi bwaffe kunoonya bifo birungi mu ndabika, ne tutanoonya bifo bya ddiini. Manyize saagala mujjuzo, njagala ekkololo, tewaliyo biwoggana, tebaziinira nayo. Teriyo na muzikiti, omanyi teyitayo buno motoka bwa butungulu obuwoggana obwo, ng'ogula poloti ya bukadde 3 ng'ozimba kololo nga towulirayo yadde adhan. Wallahi al-azim, oli mulamu bulungi, omanyi environment, simanya weather, simanya kasozi, security. Ku ddiini yagolaba erina security mu mbeera efaanana bweti. Omusiraamu afaayo ku ddiini ye, tagula poloti okuggyako agigula waalaba ng'agenda kutaasizaawo eddiini, okukumirawo eddiini ye. Ng'ovudde ku bwalayisi bw'ekibanja kyoyagala okugula, ekijja mu bwongo bwe ekyokubiri, weebuuze, wano abaana bange banaawangalirawo n'omukyala ne bakumirawo obusiraamu? Amma ogenda okugula ekifo kijjudde amasabu, kijjudde ekkanisa, kijjudde amabaala, mbugwe oyagala wakuwa emirembe. Egiriwa bugenda okukeera ku makya nga bakuunyiriza evvumbe ly'embizzi ng'otolotooma, bali mu kwokya misito gya Easter, bookya mbizzi yaabwe. Wunyiriza awe wayagala. Abapangisa muffe, va ku bwalayisi bw'enju. Bw'oba opangisa weebuuze, wano eddiini njikuumira wano, eddiini weeri buwanvu ki nange okuva ku muzikiti? Ng'obongo tonnaba kulowooza ku transport, omuzikiti gundi kigero ki? Amasomero g'obusiraamu gali luddawa? Hakaza basahaba radiyallahu anhum bwe baasobola okukuuma eddiini yaabwe nga bafaayo mu bifo bye bakola ki? Bibawangaalyamu. Hajaru min al-Makka ila al-Madina, baava e Makka ne bagenda e Madiina. Wallahi ensonga egi kuuma ddiini, nga bakiri kubafuusa akayinja mu ngatto, ne baleka amalimiro, ne baleka bizinensi, ne baleka bye baaleka, naye nga wallahi ddiini. Qissa emu biikhtisaar, omusajja mu bayita Shuaib ar-Rum, abamu ku abaasembayo okusenka okuva e Makka okugenda e Madiina, yabaza abashiriku bano ba Abu Jahali ne banne,
n'abaza nti kati balabika tebamulaba adduka agende Madiina naye yalina ssente eri musajja musuubuzi naye ng'alaba obulamu tebuteredde wawangaalira ddiini tetambula Mutume ali Madiina nze ndi Makka abantu balere basoma irimu nze ndi eno mu busuubuzi sobola kukola ddiini omusajja ono sahaba radiyallahu anhu kyava asalawo asenguke kiro agende w'omubaka Muhammad sallama agende eri eddiini ya Allah naye nga Abu Jahali ku mbeera ye ne banne abashiriku baali balinanga bambega enkola ya bambega si ya leero ogwo muvumba gwadda omusajja ono mwatandika olugendo lwe ne bamugamba nti Abu Jahali Shuaibu adduse adduka agenda Madiina naye tulaba alina ne ssente adduka n'emmaali Abu Jahali n'aseetinga ejje ne ligoba omusajja ono ne limusanga mu lusenyi mu ddungu ne limusalako ng'enjogera ya leero n'amugamba nti Shuaibu jita faqiran wajja Makka muno ng'oli musajja mwavu munkuseere fa aganaynaaka naye tukugaggawaza ate odduka ng'ogenda wa Muhammad tugenda kutta wallahi tunuulira abaagazi b'ejjana n'okuba nti baasalawo obuwangaazi bwabwe baagala kuwangaalira wali ddiini Shuaibu kyava bagamba Abu Jahali ne basajja be nabagamba nti abange singa mbawa emmaali eno yonna gye nnina ne sibalimba nebalagirya n'emmaali gye ndese Makka nina we ngiziikidde mundeka ngende eri omwagalwa subhanallah mundeka ngende eri eddiini mundeka ngende wa nabbi Abu Jahali n'amugamba nti goloza tubadde twagala ki leta ssente laanatullahi alayhi ne bakwata Shuaibu ne bamuggyako emmaali n'abalagirira ne Makka nayo ne bagifuna ne bamugamba kati genda wallahi n'atambula nga talina yadde 10 ng'ali mu nkutu 2 atambuza bigere n'atuuka e Madiina naye Allah aya n'agamba nti wa mina nnaasi man yashri nafsahu ibtighaa mardaati llah mu bantu mulimu abantu abatunda emyoyo gyabwe nga banoonya kusanyusa Allah omubaka n'asoma ayo nga Shuaibu tannaba kutuuka Madiina naye omubaka bw'asoma ayo Jibuliilu ng'agireese omubaka n'asiriikirira wallahi babeera bali awo bagenda okulaba omusajja ajja omubaka n'amulaba aya eyo n'agituuza ku musajja oyo n'agamba nti rabiha maalan Shuaibu emmaali ya Shuaibu ekoze amagoba emmaali ekoze amagoba eri gye baamuwambako asengusa ayagala agende wakolera eddiini omubaka n'agamba nti emmaali yekoze ki yakola losi wallahi yasenguka waatasobola kukolera ddiini n'agenda wasobola okukolera ki kati imtihanaati zino zitubeera nazo naddala batuuka mu nnaku zino eno ezitali z'abasiraamu ebikujjuko ebibabeeramu ebyokuzaaza n'okujoga Allah tabaraka wa taala tufuna ebigezo ebyo okuweereza emmere lwaki wasalawo okuwangalira mu mbeera efaanana bwetyo wasalawo okuwangalira mu mbeera bw'amanga kyazanga tasobola kukolerawo ddiini genda eri Antonde onoonye wali abasiraamu wangaliraawo oba oliawo Allah anaatukuumira ki anaatukuumira bannange environment kikulu mu mbeera y'okukuuma eddiini tuwangalire wali abasiraamu genda wolabe wali okumpi n'omuzikiti ebifo ebifaanana bwe bityo Allah ajja kuteeka baraka mu famire ne mbaana bo wallahu a'lam naam mpozi abalina ebibuuzo mubirekera okuba ne bitulina bino bikyali bingi tusooke tumalewo bino mulyoke musindika ebibuuzo ebirala insha Allah banagamba omuntu bwantemerera ekigambo ky'obwenzi alamulwa atya era ng'abadde talina bujulizi ku kyo nti ndi mwenzi alamulwa atya antemeredde nti oli mwenzi Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La shakka nti okutemerera zambi ddene ab'ebitiibwa tubeere nga tuli ewala limu ku zambi mu mazambi agagenda okutwala emirimu gy'omwanadamu emirungi giweebwa oyo gwe yatemerera bwe gineesanga nga giweddeyo emirimu gye emirungi Allah akwate ku bibi byoli bwe yatemerera abikwata abiteeke ku ono yatemerera
bannange kigambo kinene okutemerera zambi mu mazambi agava ku lulimi, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam atusomesa n'atugamba nti aktharu khataya ibn adam fi lisanihi, mazambi agasinga ku mwana adamu gayitira ku lulimi. Omuli ezambi eryokukola ki? Eryokutemerera. Omuntu nga yatakallamu bil kalima, ayogedde ekigambo ma yulqi bihi bala amma yatabayyanu fiha, tafuddeyo ekigambo kyenjogedde kigenda kuteeka munnange wa, olwaleero nga we mubiraba ab'ebitiibwa. Zambi mu mazambi amanene agazikiriza, era sharia esomesa ku muntu atemerera. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yatulambika mu suratu Nur, omuntu oyo akubirwa embooko 8 ez'okutemerera. Kategerekese embooko mmeka? 8 nga haddi ey'okutemerera. Ate mu bintu ebinene ddala kwe kutemerera omuntu nti yayenze naye nga teyakoze eki? Nga teyayenze. Kyo kinene mu binene bannange, tubeere nga tukyegendereza. Katono nnyo ku nsonga eyo Sheikh nga batugambye ekibonerezo ky'omuntu oyo, ate bwe bamala omukuba 8 tetuddamu kumuggyako bujulizi, tetuddamu kumuggyako buki, kubanga mulimba. Emu ku nsonga gye nnyinza okwogerako ebiyinza okutukamulamu embeera ey'okutemerera, abange tubeere ne husnu dhann eri baganda baffe abasiraamu. Buli olaba muganda omusiraamu lowoolezi kiki? Kirungi. Bali abamu ffe tuwangalira mu famire ffenna bali ne bamasheekhe, naye nga betuwangalira mu famire si bonna nti balongoofu. Tulina bannyinaffe abakyayambala obubi, naye akulaba ng'otambula naye makala mulinayo mulagalaga abo balaba ku kituuti omulaba olaba mukazi we akunamye kati muba tutiisa Allah laba, wallahi nga si mukazi we, mwannyoko, sengaawo, maamawo, hakada. Naye lwakuba nti alina suu dhann, alina endowooza embi, ayanga okukubawo ogugambo ogweki? Ogugambo ogunene. Bannange baganda baffe tubalowooleze birungi. Omuntu yenna alumiriza omuntu obwenzi, osaba mugamba nti leeta abajulizi bameka? Bananga bonna baalabye, si baawulidde nga baakoze eki? Baalabye. Ejjiiko ng'etabula mu kikopo, bonna baalabye. Baamulabye, bonna balina okulaba okubaalabye ng'ejjiiko etabula mu kikopo. Bw'oba tobalina sirika. Wamusanze atuuyanye, obusi bujulizi. Obusi buki? Walabye, ekikola walabye, banna mwenna mwazze ne mulabanga ensonga egenda mu maaso, leeta abajulizi. Tuli ffenna. Ate omukyala akutte ebba oba bba akutte omukyala, abeeyo wennyini mu surati Nur, muddeeyo musome peegi eyo esooka ansa weeri, abo beekolimira. Abo bakola ki? Beekolimira. Omu n'akolima, obusungu bwa Allah bubeere ku ye bw'abanga gayogera, bw'abanga bw'ayogera bulimba ku mukyala we. Omukyala naye neyekolimira, ogwokutaano bw'abanga bba wange gayogera mazima, obusungu bwa Allah bunzikeko. Era bano ababiri nkukakasa tebayinza kubeera batuufu. Omu kubo afuna ekibonerezo kya Allah tabaraka wa taala. Kati ate ekyo Allah yakiwa ku bafumbo, oli akutte mukyala we naye nga talina bajulizi, kati bo beekolimira. Bo beekolimira. So twegendeze bannaye ekintu ekyo, naye kyenjagaddemu okadlaka ku bigambo bya Sheikh, bannaye tubeere n'endowooza ennungi eri baganda baffe. N'ekirala, naawe ayagala okukulowooleza obulungi, weeteeke mu mbeera ekulowooleza obuki? Obulungi. Weeteeka mu mbeera ereeta abasiraamu, ofatta n'emitima gy'abasiraamu okwogerako ebigambo ebitategerekeka. Omuwala bamumanyi atambuza muno juyisi, niba kulaba omukutte mu kiwato, seeka mukolako ddaawa. Omanja kusiramuka. Bw'omukwatako mu nviiri bo, omanyi seeka hikima wal maw'idhatul hasana. Abasiraamu olw'okwogerako ekigambo ne weesansa baga abasiraamu baawo Masjidi Nur muli babi, nze musajja wammwe omusalafu ne munjogerako ebyo. Weetadde mu kigambo ekinene. Bakulaba ofubutuka mu bbaala,
olulabo bwoti omusiramu noga mpedde amawulire olutuuka mu muzikiti oyingira buli omu akusongamu basiramu zinabadde ngenze kulaba mupiira bagulabira mu bbaala yokka gye balabira omupiira ovuga omwenge seka jasi kale mbeera la teweeteeka mu mbeera nawe ekola ki ekulowolereza nga bwotayagala kutemerera jjawo embeera eyo mweyawudde n'omukyala muli mu nju mbw'oli mumusomesa ya saluna ekikaya akijjeko akisudde eri gayini tewaliwo ayini na gayini era bagenda mulaba fubutukayo si mukyalawo nawe ofubutuseeyo oli mu vesiti ne box oba n'ekinu seka tubadde mu ddiini teweeteekako mbeera ereeta abasiraamu kukola ki kyobulaba omubaka lumu yali ayimiridde ne Safiya yali ayimiridde ne mukyala we akaseera nga bulaba baada magaribi ku isha we watu omukyala azze alina ensonga zamugamba ayimiridde naye basahaba bwe baamulaba wallahi Allah yakola nafsi eno ebiseera ebisinga omuntu emulaga kibi wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa okujjako omwoyo Allah gwasaasidde hatta basahaba radiyallahu anhu balaba omubaka nga ayimiridde n'omukyala we ate tebamutegeera nti mukyala we budde buzi bwe baamulaba ne bayuza omubaka naga nenda mukomewo akimanyi emitima gifunye eki giyingiddemu obulwadde naga mujje nabagaa nti ono mukyala wange Safiya omubaka tetulina kyetugambe naga nedda nkimanyi shaitaani etambulya mu mibiri gyammwe nga bolaba omusayi ogutambulya muki mumusuwa ejja bateekamu ebigambo ebitali bituufu n'omukyala wange olabye so beera ne husnu dhann eri omusiraamu era n'omusiraamu ono yennyini teweeteeka mu mbeera ereeta abasiraamu kukola ki kulowolereza oba kutemerera naam wallahu alam mpozi kyennyongerezaako nze nti bannange okuleeta obujulizi nga bwa kamera oba ebifaananyi esharia y'obusiraamu tennakola etya tennabukkiriza noga obujulizi obulaga nti yayenze vidiyo giraba obalaba kalondoozi omulabye tetukubayo kinaana sheekh nalabye obugatto bwawo nga buli ku mulyango kinaana ono abuuza agamba nti singa ngula poloti nga mulimu entaana bannyinizo ne nga bazitundiramu ate nga si z'abasiraamu nzikirizibwa okuleeta guleeda n'ensendansende nzikirizibwa okuleeta guleeda n'ensendansende entaana ezo si z'abaki kuba nze njagala kukolerawo byange Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakati epoloti eyo bakugulizaamu abafu abo. Ekisooka bannange bwe kiba nti baali babakugulizaamu ng'ate mu poloti olina by'oyagala okukoleramu ebirala kikkirizibwa lwakuba kiriko enjawukana z'abamanyi eziwerako okumala gasigula entaana nabshul kabri okumala gasigula entaana okuziggyayo naye nga bwe kibanga nga fil mughni ibn Kudama bwe yagaziya ku nsonga eyo bwe kijja nga kirina embeera ey'obuwaze ng'eyo kikkirizibwa okubeera nga entaana eyo tuziggyayo naye bisharutu nti abafu togenda kubaleka awo ate obasuule busuuza awo wabula osobola okufunayo ebinnya ebirala w'okuŋŋaanyiza abafu abo n'obateeka eyo n'obajja muki
mu poloti eyo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala tekina mutawaana. Era waliwo endowooza ey'okubiri etali ntuufu naye ng'era yeekulusanyiza ku byabuwangwa nga bagira ne banaaba eddagala balina n'obuntuntu bwe batera okusuulayo bwe butyo. Kati ate awo tuba tuyingidde shiriki kugattako Allah subhanahu wa ta'ala mbusumanya ebisiraani biyinza okugira ne bikutemba bwe bityo emizimu ne gikaayanaawo nedda. Okubeera nga tusigula entaana oli bw'abeera nga mukugu ku kyo nga mukugu asobola okubeera ng'akikola ki ng'akikola entaana ezo n'azikyusa n'azisengula oba n'aziteeka ewalala biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Aina akagambo kagambye Seeka Abdushakur agambye nti nga bakafiiri agamba nti baki abange tukimanye entaana ne bweba ya mukafiiri tetukkirizibwa gikolako bintu bye tutakola ku ntaana ya muki ya musiraamu. Kyova olaba nabbi weetuma Ali radiyallahu anhu agende amenye entaana ezaali zizimbiddwako ezaali singa omungi zaali z'abashiriku. Baali bazimbye nga bazigulumiza mu mbeera eyo, tiyamugamba zijjawo baziseeteeza oba wabula aziggyeko ekyo kitakkirizibwa kukola kuki ku ntaana. Ekyo tekijjawo mbeera nti abali munda bali bulungi nga baafa si baki basigala bafuna ebibonerezo byabwe kiro na misana. Kenjagaddemu omuntu alowooza nti lwakuba entaana si ya musiraamu agenda gikolako byakola ki byayagala. Togikolako byoyagala kuba kano akagambo kano mu bwongo ke kasinze okunzijira nga ya mukafiiri yalaba asobola ogikolako effujjo lyayagala. Tukitegedde bulungi. So nga sheekhe bwagambye tukole ekyo kye tulina okukola. Babeerawo obwetaavu naye nga wasuye yange yali badde nti obanga okitegedde tonnagula epoloti waali gikoze eki okwewala emitawaana n'ebirala ebibeeramu endooli tani twala tugende. Oyinza abaddu banti bagenze mu shiriki Seeka siyinza fiirwa bukadde bwange 8 bagita ntensava bukadde bwange 8 n'aleeta abasamizaawo ne bakola eddagala obushiriku naye yabaleese amaliriza alina omugabo ku shiriki gwe bakoze bano ng'avudde ne muki obusiraamu bwabwe onoonye azze wabweru obusiraamu akozesezza abashiriku mulwakuba ajjawo bakafiiri ate simanya nabo bennyini bashiriku bakole emikolo egyo bw'obaleese olina ezzambi erifaanana ng'ezzambi lye bakoze ekiri bakoze. So newankubadde si musiraamu entaana tetugikolako mbeera etali ntuufu ku ebyo omubaka bye yatuyigiriza ku kabbuli. Naam. Alaykum salaam. Ekyokulaga Muhammad naafa nga tawonye ekyo kyabuuziza si kituufu. Ekyabuuziza si kiki. Omubaka musallama teyafa ddogo nti baamuloga naye atakola ki. Bal ababaka Allah tabaraka wa taala balekera embeera ezo ngwezi zibatuukeko. Allah alina bye yali ayagala tuyigiriza. Emu ku bamanyi bye batuwa tutegeere nti nabo baali bantu nga ki ngaffe. Naye nga Allah alina obusobozi oba yalina obusobozi obubaleka oba obubakuuma ne batatuusibwako dogo oba bulabe oba okubibwa oba embeera efaana bwe. Mathalan nga bwolaba nabbi wa Allah Yunus ibn Matta okubeera nti asuulibwa mu kyennyanja. Allah alina obusobozi okubeera nti tasuulibwa mu ki wabula mulimu ekyokuyiga nabo abagezesa nabo bantu ng'abantu abaki abalala. Ensonga ey'okubiri bannabbi babaako okufuna ebigezo bye baafunanga Allah kutuyigiriza butya bwe tufuna ekizibu ekifaana bwe kityo bwe tukola ki bwe tukivaamu bwe tojjenjaba. Yunus bwe yagwa mu kyennyanja yaleeta adhikaari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Naye ng'oyinza okuŋŋamba nti omuntu asobola okubeera mu tulo ekyennyanja n'atafa assa atya alyaki. Ne Allah biqudratihi Allah olw'obuyinza bwe yamukuumira mu kyennyanja ekyo ate yalaganyisa lawla annahu kana min almusabbihin lalabitha fi batanihi ila yaumi yub'athun. Yali mukuumidde mu tulo ekyennyanja ekyo mpaka yawma alqiyama naye n'amukuumiramu nga mulamu n'aleeteramu dhikiri ezo
Allah n'amala n'alagira ekinnya ne kimuwanda. Kyenjagaddemu nti ebigezo bannabbi bye baafunanga Allah yabireetanga kutuyigiriza. Omubaka yalogebwa, naam yalogebwa, era Allah n'atuyigiriza mu kujjanjaba. Awo Allah alina kyeyali ayagala tuyigiriza okusoma ruqya, twejjanjaba tutya tuli ffenna. Era Jibril alayhi salatu wassalam yeyajja n'amusomera ki? N'amusomera ruqya, omubaka n'awona. Omubaka n'akola ki? Omubaka n'awona. So ekibuuzo kyabuuzizza, omubaka teyafa nti yafa lwakubanga bamukola ki? Wabula omubaka okufaako kwali ku nsonga ndala Allah kweyisiriza, wabula teryali ddogo lino eryali mukola, lyali lyawona dda. So kati ekyabadde akimanyi mu bukyamu, Allah yatuyigiriza enzijanjaba gye twejjanjaba nga tugeseddwa ne shayatin. Saba Allah azitutaase. Naam. Mpoza okwongereza ku ekyo katono tuzeeyo omuzindaalo. Amajinni Allah yagatonda nga gatya bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ate amajinni ge gayigiriza abantu eddogo nga mu suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala bw'atulaga. Era mu bimu ku biraga nti gaali gatya bannabbi n'ababaka. Sulaimaani alayhi salam nabbi wa Allah bwe yagalagira okuzimba ne gazimba, naye nga nabbi Sulaimaani ali awo agatunuulidde nga yeesigamye omuggo gwe. Kati Allah subhanahu wa ta'ala n'atuuka n'ajjulula Sulaimaani alayhi salam, naye nga go gakyazimba naye yasigala yeesigamye ku muggo bw'ati ng'atunudde. Galowooza nti agalabye era nga gali mu kutya kwa amaanyi. Paka akaseera kaayitawo omuggo guno ne gunafuwa, Sulaimaani n'abeera nga akkirira ku ttaka. Kagenda okugira omusajja nga yali yafa dda, naga nti wallahi singa twali tumanye ebyekwese Sulaimaani nti yanditutuusizza ku kino, tetwandibonyebonye kubonaabona kukola ki? Kufaanagana bwetyo. Kati nga Imam Abdul Aziz bw'akinnyonnyodde nti ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akigezesa bannabbi be okuba nti ffe tufunamu ekyokola ki? Ekyokuyiga. Akhiran amanyi nga bwe balaga ekintu ekyayisizaako okufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama yali atharu ya butwa. Naam, bwe yaliira mu nnyama, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yeyatuza ekifi kibuga nti ya Rasulallah ndimu obutwa, naye olwedde yali amaze okuteekako muki mu kamwa. Kati olwa obuufu bw'obutwa obwo Allah subhanahu wa ta'ala kwe yabeera nga ayisiza. Naam. Ekibuuzo ekisembayo munaatusonyiwa olw'ebiseera. Omukyalo ono alina ekisa, agamba nti nzikirizibwa omwami ali mu kunjogereza okumulaga ku ntumbwe. Omwami anjogereza nembikula ku ntumbwe nemulagako. Teeka ssente olaba kikirizibwa. Naam, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange abalungi ab'ebitiibwa, al aslu mu kutunuulira omukyala tekikkirizibwa olw'obujulizi obwajjanga bulaga. Ngamba ekikolo tuli wamu, ekikolo ku bakyala tetukkirizibwa kukola ki? Kubatunuulira. Okutunuulira mukumanyi, n'omutunuulira enkaliriza ng'abakyala bali bemulaba eri, n'omwetegereza n'olaba entambula ze, tekikkirizibwa. Allah yagamba nti qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim, gamba abakkiriza babeere nga bakkakkanya amaki? Amaaso gaabwe. Ne bw'oba oyita mu kibuga n'olaba omukyala otunulayo tunula lumu n'otakola ki? Era Allah bwe yali agamba ku bakyala bannabbi ng'agamba basahaba, yagamba nti idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin, bwe mubanga musaba nga mulina kye mubasaba, abakyala abo be batusinga emitima emiyonjo. Gwe tosobola kusonga ku mukyalawo n'ogamba maama Sula asinga Aisha imaani wadde ettaqwa. Tuli wamu? Oba naawe kennyini olimba.
wabula Allah bwe yabagamba ne basahaba bayatushinga imaani n'okutya Allah yabagamba mumusaba abakyala ekintu kyonna nga mulina ensonga yonna gye mwogera nako mubagambe nga bali mabega wanki wantimbe bimaana nga babikkiddwa. Ensonga ey'okulala wabula abamanyi ne babeera nga bajjamu embeera ziringa 8 ezikkirizisa okubanga omusajja atunula eri omukyala, era mu mbeera ezo mwe muli omuntu ayogereza omukyala okubanga atunulira ila alwajhi, okutunulira ekyenyi oba ila wajhiha, okutunulira ekyenyi kye tuwamu ekyomukyala, wakaffaiha n'ebibatu bye. Abamu bongerako nti omusajja asobola okutunulako ne ku bigere bye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Jabir bin Abdullah yagamba nti idha khataba ahadukum almar'a, omu mummwe bw'ayogereza omukyala n'abeera nga asobola okubeera fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha nam falyaf'al, singa aba asobola okutunulira eri ekyo ekimuleetera okubanga amuwasa tewamu abeere ng'akola ki akikola. Ng'omusajja waliwo ebintu nga bwabitunulako ku mukyala bimuleetera okukola ki okubanga amuwasa amakulu n'amusikiriza. Wabula omuntu talina kuba museegu kubikkula mukyala awula bwereere bwe oba tuliwamu n'omugamba nti mbikkulira ku ntumbwe nga muganda waffe bwabuuzizza tisimanya mbikkuliraako, njagala ndabe ku kifuba tuliwamu, njagala kulaba ku nsingo wano, njagala ebyo obukyala tebikkirizibwa. N'ekirala kye tulina okumanya baganda nga bitiibwa, mu busiraamu tukola khituba, twogereza boogereza, wabula tetukwana ng'abantu bwe bakola tuliwamu, bibiri bya njawulo. Okwogereza kubeerawo ng'omukyalo ono omutegedde n'omulaba n'ogenda eri bakadde be ne balyoka babanga bakuwa olukusa okutandika okukola ki okwogera naye ebigambo ebitali byawala. Wabula abasiraamu basanga ng'ali mu kukwana mukyala, batambula sima bagenze mu zi outing. Obusiraamu bwatugaana okweyawula n'abakyala, era fitna esinga obunene nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ma taraktu fitnatan, teriyo fitna gyendese ba'da oluvannyuma lwange adallu ala rijali min annisa, ng'ekosa abakyala ekosa abasajja okusinga abakyala twewamu. Kubanga omusajja zuyina linnasi hubbu shahawati min annisa, abasajja batondebwa nga baganya n'abakyala baganya abasajja. Kati teweeyawula naye. Nabbi n'atugamba sallallahu alaihi wasallama ti la yakhuluwanna ahadukum, omu mummwe teyeeyawulanga naani bimura'atin ghairi dhi mahramin, nga oyo omukyala bamuyita atya okweyawula n'omukyala nga talina amuzira. Gwe ne weeyawula n'ogamba nze nina imaani, olwo n'akakasa nti tolina imaani, lwe lunaku lwe bajja okuleeta nga munnaaye ebyavuddemu ate obyegaana oba tuli wamu. Idhan omuntu takkirizibwa omusajja kubanga atunula ku mukyala ku ntumbwe ye. Wallahu a'la wa a'lam. Mukyala tomubikkula, mutunuleko ebyo byosobola. Ekyenyi kuba kyekinyonyola obulungi bw'omukyala, bakiyita batya, yentabiro y'obulungi bwonna ku mukyala. Wallahu a'la wa a'lam. Nam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.